njagala okuyozaayoza ba presidential candidates bonna abasobola okunominatinga n'abasobodde okutambula eggwanga lyonna naye of course tumiisinga ebiseera biri ebya Dr. Kizza Besigye we yateekangawo embeera naffe abali mu NRM netulyanga tukankana n'owulira nga presidential candidate awa message noga nti omusajja ayogedde naye yo sijja kugendayo nnyo nga NRM presidential candidate waffe General Yoweri Kaguta Museveni asobodde okutalaaga sub-regions ez'omu Northern Uganda wamu ne Teso kati wetwogerera ayingidde ebitundu ebyebugisu. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abasobodde okubeera ku laaleze ez'enjawulo. Olunaku olwa nga nnaku z'omwezi 5 nabaddeko e Bukedeya nze kennyini era nabadde neetololera nnyo ku project eya Achomai irrigation scheme kubanga yadde agenda okugitongoza nendaba engeri vision eya NRM bwefaanana eri abo abafaayo okulaba nti bajettanira. Olaba ensozi ez'owaggulu mu Bugisu amazzi bwe gavaayo gayiika eno wansi mu bitundu by'Eteso e Bukedeya. So Achomai project eyo egakwata ne bagasiba ne gakolebwa omugga ne reservoir nti bwe gatuuka gaterekebwa ate agamu ne gateebwa ne gagenda mu nnimiro abantu kati bagakozesa okulima omuceere n'ebintu ebirala. Ekyo ye beauty gye nalabye ku campaign zaffe eza NRM. Njagala era mu ngeri yemu neebaze ne poliisi okwawukanako ne campaigns ez'emabega zituyiseemu tubadde nga tulaba tear gas nga tulaba okulwanagana okwenjawulo okuttiŋŋana n'okuyiwa omusaayi. Ekintu ekitono ennyo kati twakirabyeko jjo katono nga Honorable Alan Mayanja bw'akyogeddeko naye kati kitono okuyiwa omusaayi kutono. So there is professionalism ku saidi y'abakuumaddembe ate era yaganye ne bw'oyagala otya bakube tiyagaasi oba omuggo egaana edda ssebo tambula bulungi mpola mpola ogende. Leero tewaliwo bya cheap popularity, tewaliwo bya kuinsinuatinga mbeera kuleetera olina kuwa message. Sinawulira message y'abalala naye yaffe nga NRM okusookera ddala president bw'aba ayogera akkaatiriza nnyo enkola ey'okusitula ennyingiza mu maka g'abantu ate nga kkiriza oba gaana n'omulamwa gwaffe ogwa protecting the gains gujjira ddala bulungi nnyo okusinziira eggwanga bwe lyali mu mwaka ogwa 1986 nga gavumenti y'NRM ekwata obuyinza na kaakati we tuli kubanga mu 1986 ekonomi y'eggwanga lino yali eyina just $7 million. $7 million. Olwaleero ekonomi etutumukidde ddala tuli mu $1 billion eziyingira kumpi 7 n'okweyongera waggulu not to be specific. So ate nga mu campaigns zaffe nga NRM tunnyonnyola bulungi nnyo pulaani yaffe nnyimpi eri mu manifesto ey'emyaka 5 ne kye tuyita enablers biki ebigenda okutuyamba okutuuka ku pulaani yaffe ey'emyaka 5 okugeza ebyentambula. Mu 1986 twalina amakubo amakole paved roads agakubiddwa ka kolas zaali kilometers 900 naye nga kilometers 144 zokka zoyinza okugamba nti wano walungirungiko omuntu asobola okutambula. Naye olwaleero bwe tuba nga gavumenti y'NRM esobodde okulaba nti tusisse kati tuwezezza kilometers 600 ate nga ndi hopeful nina essuubi nti nange ewange Rakai ngenda kufuna ku kolasi bukyanga lubanga lwa Mindi oluvannyuma lw'okuba nti tulina essuubi twasuubiziddwa tuli mu National Development Plan 4. So kati ebyo ebimu ku bituzaamu amaanyi tetuyinza n'obutatuukayo okusinziira ku kiri mu ffumbiro nga bwe tukiraba otufunira Mbugu okugenda Lyantonde naffe tubenga ekyo naffe tukoze tukimaze n'okuva Mbugu okugendera ddala Ntantamuki paka Isingiro era tuli mu nteekateeka eyo naffe mu kisanja kino ekijja kuba luli mu NRM manifesto ate ne mu National Development Plan 3. So
enkola etegekeddwawo oba etunuuliddwa empanvuko gavumenti yaffe gye yatumye 10-fold strategy bye bimu ku bintu bye tutunuulira okukuuma ebiriwo ate n'okusitula economy emirundi 10 nga emirundi 10 emirundi 10 okutuuka ku buwumbi bwa dola $500 bye bimu ku bintu ebitunuuliddwa ennyo mu campaigns zaffe eza NRM. Kino kijja kukolebwa oluvannyuma lw'okuba nti tujja kutandika okusima amafuta era twetaaga okuba nti tulina security ey'owaggulu. Security ye enabler okulaba nti yetusobozesa okukuuma amafuta n'ebintu ebirala ebikolebwa okulaba nti tubikuuma nga tebikwatiddwako ate era nga tebyonooneddwa. Ensaasaanya erimu empisa oba mu lulimi olunyanyimbe kibandiise fiscal discipline, nti okusaasaanya n'okuyingiza nga bikwatibwa bulungi awatali kugalabanja. Ebyo ebimu ku bitunuuliddwa mu nteekateeka eno. Okusitula okukola kwegamba human capital development, nti abaana baffe abavubuka abasitukawo abakula babeera nga basobola okuba nga bafuna skills, bafuna obukugu okukola emirimu egy'enjawulo. Ne tubeera ne skilled labor newankubadde nga tulina population explosion, naye population eyo bweba yeeyongedde balina skills ezisobola okukola emirimu egy'enjawulo. Ekyo tukirabyeko nti mu nkola ey'owansi president ataddewo enkola ya skilling mu region zizona zonna eziri mu Uganda. Waakiri waliwo okugezesebwa okutaddewo nti Greater Masaka balina skilling hub, bwogenda Greater Kampala balina, ne bwogenda n'ebitundu ebirala sub-regions endala. Ng'ekigendererwa ekyokulaba nti tusitula wabaawo okusituka okw'abantu okufuna emirimu egy'omu mutwe n'okubaako ne kye beekolera. Era abantu bano tubalabye nga bavaayo ne beebaza President Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi Stephen, lumu nali ku Nakivubaawo ku mwala, waliwo abalalu babiri. Omulalu omu n'agamba munne nti ennyonyi eyo giraba. Ennyonyi yali mu bbanga ng'etambula zino ezireka n'omukka emabega. Omulalu n'agamba munne nti luliba lumu nja kugigula. Kakati ono omulala agamba kuba mukka oba lwakuba nti eriwo y'obunyogovu hit jerese erekawo kati ka trailer kekerekawo kakati wagamba nti ennyonyi eyo giraba luliba lumu nja kugigula. Kati mulalu munne kyeyava amugamba nti ani akugambye nti njitunda? Kakati ye ono mulalu munne omulala yali mu lowoozo bye ngalowooza nti ennyonyi ye. So ngezaako okukireeta nti Uganda okulaakulana kw'eggwanga yali mboozi ya kiralu ate ng'omukulu yajjetabamu n'agiwuliriza. Kakati kyengezaako okutangaaliza oba okutangaaza awuliriza nti okulaakulana kw'eggwanga tekubeeranga katufunyeyo n'abalala babiri abeeyunzeeko. Kati okulaakulana kw'eggwanga tekubeeranga kwa byamagero, nti mu lunaku lumu njagala kino kibeerewo n'ekiri kibeerewo.